Aloysius Tamale amanyiddwa nga Young Mulo ali ku musango gw'okutta aba Boda Boda n'abanyagako pikipiki zaabwe akoledde akavuyo mu kkooti akaviiriddeko omulamuzi ali mu musango gwe okugwongezaayo okutuusa nga 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2023. Kkooti Entemakindye yasindika Tamale Aloysius amanyiddwa ennyo nga Young Mulo mu Kkooti Enkulu oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okumaliriza okunoonyereza ku bigambibwa nti abadde nga yeenyigira mu kutta aba Boda Boda n'okubanyagako pikipiki zaabwe. Kati olwaleero aleeteddwa mu kkooti mu maaso g'omulamuzi Alex Agigi okutandika okuwulira omusango ogumuvunaanibwa ne banne okuli John Bosco Mugisha amanyiddwa ennyo nga Kaihura mu kkooti. Young Mulo atabukidde abasirikale b'amakomera ababadde baagala okumuggyako empapula ze okubadde byagenda okwesigamako ng'awoza omusango. Young Mulo obwedda ali ku mpingo atuuse n'okwagala okulwana nga bw'ayomba ng'ategeezezza abasirikale b'amakomera nga bwe batalina lukusa kumugaana kwogera wadde okumukugira okubaako ky'akola ng'ogwa bwe gwa kumukuuma. Embeera ya Young Mulo teganyiza mulamuzi kubaako kyakola ku musango gwe ekiddiridde kubadde kugwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Young Mulo ne banne bavunaanibwa emisango egy'okutta aba Boda Boda n'okubanyagako ebintu byabwe nga kigambibwa nti baagiza mu bitundu by'e Kampala, Makindye, Nateete n'ebirala wakati w'omwaka 2019 ne2020. naye lwakuba leero judiciary omulamuzi wa akulira Commercial Court yafuuliddwa omukyala abalamuzi abalala baligenda mu kubwagizaako. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino. Webalye ddala Ssenfuma Joseph Innocent. Ngenda kuddamu mpumulemu nkomewo n'ekitundu ekyagabuutikidde ekyokusatu tova.